omanyi mmwe muyina ekibi kirimu mu Uganda temwagala kwogera mazima amutiitiira teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukuba nduga gwe tolina mikono ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta batutte naffe tufiirire ensi yaffe ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe era olwaleero ku busungu bwenna saagala kudda mu ebyo kansooke njozeeyoze Swaba Kasumba Swaba Kasumba omusiraamu omu nina ka vidiyo era bw'oba osobola okukateekayo musiraamu omu musajja mukulu atuludde omulaba nga be bandibadde babuulirira abaana naye yavuddeyo n'agamba gwe Swaba Kasumba ebiyimba byo bulijjo bya swaitaani n'agamba Swaba Kasumba bukyakola kivulu tafunanga n'abantu byonna byamusala kitegeeza bulijjo tebakwagala nga bakutadde wali ng'enfuuzi ekituufu Museveni yavadda mu ntebe abatufuga balabika balala kubanga Museveni bw'aba ayogera olaba nga muzadde bw'oba ogoberedde enjogera ye naye nange we neebulizanga gwe lwaki byatowa wooda tebikyakola kati nze awo weŋŋambira nti Museveni alayika yava ku ntebe nga abatufuga balala naye nga bakyekwese mabega Museveni ensi ekyuse neekolebwa ebikyamu abantu ne bakubibwa emiggo ne batulugunyizibwa naye era bw'ogoberera bwe yajjira kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege Geoffrey Mayanja nga bulijjo ndi wano ne Bamweyana Hassan Nduga happy new year tubagaliza omwaka omujja ogw'emirembe sebo kulikayo mu 2025 yo twebaza Katonda ne bajjajjaffe okubanga baagutuyisizaamu omanyi abantu mulina ekibi kimu mwe mwagala nnyo okwekulisa oguyise naye ne mutalowooza kugujja guli mu biki omanyi kyobanga 15 kugenda kubaamu miggo omanyi kyoba mugendera mu 15 omusajja yagamba abasirikale balina amasasi 10 ng'oyagala kukuuma kalulu oli omu toyina adde batyuni kali omanyi ekinaaba mu kukuuma akalulu nga bakakuttemu awo ate nga naffe tugamba tulina okukuuma akalulu n'okukabanja kaffe ffe tukawaddeyo kale otugaana oti okukakuuma ng'ate mwe mukasudde ntwavudde n'akalulu kewaka akalese mu bokisi gwe sebo yali omutegeerere tokakuuma akaluluko naye nga bannayuganda tubaagala nnyo ate mwebaze Katonda oba si mwebale si mwe mweyisizza mu mwaka mwebaze Katonda ne bajjajjammwe okubanga babasobozesezza okutuuka mu 2026 ate era nze nsaba Katonda era nensaba ne bamalayika be misambwa nensaba bajjajjaffe emizimu nensaba amayembe obukuumi okutusobozesa okubanga 2026 tumuyitamu nga wa mirembe 2026 tumusuubiramu obugagga obw'ensibo mu bantu baffe betujjanjaba ne betusabira tumusuubiramu ezzadde eddungi tumusuubiramu emirembe embaga ez'ettabbu tumusuubiramu ebizimbe so bintu byetulowooza tumusuubiramu ekukyuka enkyukakyuka okitegedde so kakati yensonga lwaki ngamba abantu temwekulisa mukadde nga temunnamanya muli wabula mwebaze bajjajja okuguyitamu ate era musabire n'ogujja kale embeera bwetyo bweri obadde Mbale by the way olunaku lwajjo ate nga erajjo President Kyagulanyi yabadde Mbale embeera wagirabye wagigoberedde nkati nze President yadde Mbale nze nabadde wano bayitayo bugiri ekituufu wadde struggle tugirimu era akalulu tukanoonya naye waliwo naffe ate ebitugwako nga kwolwo olina program nabadde ne Dr. Baker musajja musawo mukuukutivu wano Dr. Baker ate nga musajja amaneginza abayimbi okuva ku bakisakye ali ekisakye omugenzi azze abamanaginga abayimbi bangi abamu bamumanyidde eggaba naye ffe tumanyi ayina emukono ayina ebugiri eyo kati ndooza yasembyeyo kukwata ku Grace Lady Grace yafa era ndooza mwamulaba waawo kati abeera n'ekivvulu buli nga 2 agabula mu mbuga ye n'okusabira abantu kati ate nze gwe yalonda nze gwe ayagala nsabire abantu era nze nabasabidde okutandika omwaka
so ate yalondeddwa naye yaweebwa obukulu ennaku ezo sebo okulonda mu kika nti gwe mukulu w'ekika oteekwa okuba nga bakwesiza okuva ku boozaala mpaka ku bajjajja bajjajjammwe nga bakwesiza okuba omukulu w'ekika si kyangu naye twebaza bajjajja be n'abantu abamutaddemu obwesige ne bamulonda kati ewaawe ye mukulu w'ekika okay gyewabadde kyatambudde bulungi kyatambudde bulungi ate kati buzibu ki wasumika gundi wasumika guzaake naye kyeyekola emitiya neeyo baaba omanyi ffe bwe tumala okukusabira ate tetukulemerako waye nga tonadda mu kkanisa nga tonalira kiweebwayo tulina okulinda zaake mmanyi ateeka okuwangula nze mulinze mu mbuga ajjeyo okwebaza bajjajja ekyo watugamba ateekwa kakibeki ebyo olaba nnangirira mwana ali mu lubuto nti wa mwezi mulenzi nga olubuto lwa mwezi ng'ate okimanyi lwawulira ku myezi eno okulaga nti muwala oba mulenzi naye nze ndulangirira nga lwa mwezi gutya lwa mwezi gumu nenkugamba oyo mulenzi ne kiba n'abajulizi mbalina benaakalagula nga tomutute mu byuma tokozega nti oyajja kuba mulenzi kati bw'obuuza abo abadde ebugiri ne dokita yeebuuzaga akasajja nze ffe tukatendesi ate ebintu kafuuse ettabbu omuntu okuva eri n'akugamba gundi kino kikuluma bulijjo naye kola bwoti kiwone nga tewamugambye omuntu ava eri n'agamba gundi amakaako gagenda kutabuka ndaba muyomba nnyo nebbaawo naye nga tetakumanyi ekibayita okulagula kyansi eyo ekuweebwa kuva eri bajjajjaawo ne Katonda n'akuwa okumanya n'okutegeera n'akuwa obuyinza si buli musawo nti alagula eyo kitegedde si buli musawo nti alagula lwaki si buli musawo nti alagula nti jjajjaawo bw'aba yali mutemi wa miti nga musalamala aye tosobola gwe kubeera mulunzi wanti jjajjaawo bw'aba yali muliisa tosobola kubeera muzaalisa era otambulira mu lubu lwe kyova olaba eriyo omukazi gw'osanga aliko empewo naye nga omusambu ogumutuddemu oba omuzimu nga jjajjawo yali mulerwa bakafulu mu kuzaalisa mu kukebera embuto ezo okitegedde kati abo gye bali kati nze jjajjange yali mulaguzi jjajjange nyama yaalo yali mulaguzi nyama yaalo ono yabeera ngono ku nseenene munyendo ku nseenene alamidde naawe kino niwe bamuteeka jjajjange yali mulaguzi jjajjange yali muwonya tulina jjajjaffe Safiya Nazziwaawo ekyabaguma wagalamidde oyo ye yali muzaalisa ate nga bw'oluma omusota awo n'ababonaabi mu ngalo bw'ati n'akuwa amazzi n'onywa agavudde mu ngalo ze oba n'ayoza mu lugoye lwe era naye n'akuvumula kwegamba ebintu bingi ebyakolebwanga mu famire naye buli we musuula ennono yammwe n'ebyo bizikirira kati bano neewuunya abasajja abakulu abalina amaleva agaswakidde abajja bagenda bavumirira obuwangwa n'ennono neyeerabira badde tugenda kujja waawo kubanga waliwo ensonga ya Swaba Kasumba ensonga ya Swaba Kasumba era eri mu layini eyo gy'obadde oleese abasajja abo bavumira obayiga tobadde osumuludde madde njagala nga tetunagenda waawo waliwo ensonga gye manya tutunulinga gwe mutunulizi w'ensonga kubanga bingi obiraba twalaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akola okwogera n'agamba abasirikale temuddamu kukuba muntu n'omu yenkola si ya kijaasi era n'agamba nti bo tebakolanga bwe batyo kukuba abantu namiggo okutambula n'emiggo n'agamba bakozesanga batyuni naye ate nazo tebakyazikozesa kati era guba muggo naye nti bakozesanga batyuni bakubanga naye ngakozesa batyuni si miggo gino batyuni ekuba omuggo ogumu nekumenya olubirizi ate yombi nnyo ate yombi nnyo guno omuggo gukukulubula n'ofuna ne bagibala nti yakubye 10 mu mugongo naye batyuni emu obunuulo so kakati bwe yabyogedde waga ati temuddamu kukuba bantu abantu ne balowooza nti kati teri muntu agenda kuddamu kukubibwa jo president bwe yabadde Embaale Kyagulanyi era embeera yemu gye yabaddewo era bangi abakwatiddwa bangi abakubiddwa kati nga abantu beebuuza nti President Museveni abasirikale tebakyamuwulira ddala yafuga eggwanga lino oba nedda ngaakati kamawulire amazima bino byo akyogerako okwogera si kubi omulaguzi si musi
ekituufu Museveni yavadda mu ntebe abatufuga balabika balala kubanga Museveni bw'aba ayogera olaba nga muzadde bw'oba ogoberedde enjogera ye naye nange we neebulizanga gwe lwaki byatowa wooda tebikyakola kati nze awo weŋŋambira nti Museveni alayika yava ku ntebe nga abatufuga balala naye nga bakyekwese mabega okiregedde kubanga si byakukuba byokka wano enguudo obutakolebwa abantu obutaba n'amazzi malungi mu byalo amasomero okubanga Museveni si akulira ebyenjigiriza kati yalonda akulira ebyenguudo waali omuntu akulira ebyamakomera waali naye bwe bakugamba nti mu kkomera abaana basula ku ttaka tebalina bufaliso basula bubi balya bubi babonaabonerayo nosanga abaana mu ssomero era nakoze n'akayimba kagamba abaabwe bali Bungereza basoma abaffe mu bibiina n'entebe zibula nti obwana buli ene waffe butuula mu ttaka bulina obutaffaali kwe butuula kagenda okutuuka obuwandika tekakyasobola na kusoma bibatadde ku lubaawo ng'obugulu bufuyiridde okitegedde kaakati kitegeeza Museveni mutwale nga bw'olaba Katonda bamalayika betwandiise baminisitule baba MP oba abakwase abavunanyizibwa ku bitongole ebyo nti ono wabyanjigiriza ono wamazzi ono wattaso okitegedde naye olw'okuba nti abantu be balonda yaddira abantu abanaku ennyo abaava mu nfuufu nga tebalina kye balina n'abakwasa ebifo kati tebalumirirwa mu nnansi kukola pulezidenti byabatumye bo bafa ku famire zaabwe bwe bamuga agenda okwasaganya ebyamasomero ng'omudidi gwonna aguyiweewuwe abali ekika kye kitereere ng'agenda ne musendala ategekera gy'aliddukira ng'ensi ekyuse ono bwe bamuga agenda okola enguudo omusimbi aguteeka mu bibye kugenda kugoba bantu ku mataka kugula kulaba nga afunayo naye gyalundira yenka ne Museveni kakati abaluvu be baleetedde n'ensi okukyawa ennyo Museveni kubanga omulungi tabulako kamogo wadde tuli ba struggle omulungi tabulako kamogo Museveni ayina omubi tabulako kalungi n'omulungi tabulako kamogo abantu bategeera amazima Museveni ensi ekyuse neekolebwa ebikyamu abantu ne bakubibwa emiggo ne batulugunyizibwa naye era bw'ogoberera bwe yajjira abaaliwo bakugamba nti yajja yatuwa essuubi nga yakatandika kitegeeza yayina entegeera ye n'ekigendererwa mu kujja yalina vision kati najja asanga bano abaluvu abanaku abayala n'asooka abateeka mu kifo nga ye amanyi bategeera nga ye kakati ne bamwonoonera vision yonna n'awunzika ng'eyajja okwanika engoye zayozezza ku waya yaziteeka mu ttaka kyekibi ekiri wano era sijja kukugamba nti abantu okukuba abantu eri ewa Kyagulanyi mbu baakubirwa kuba nti ono tebaawulidde kye yayogedde balaga nsi nti bakozi nnyo nti bakola era baagala kulaga Kyagulanyi nti balina obuyinza okitegedde bulungi kyokka gwe balaga nti balina obuyinza ate ye tatunuulidde ebyo bye bakola yatunuulidde what is next kyekiddako tatunuulidde bino bye bamukuba miggo ne bye bakuba baana atunuulidde kyekiddako kati kibi nnyo okugoba omuntu nga gw'oyagala kumusanga ate nga ye ayina gw'alengera eri mu maaso by the way oyogedde ensonga singa abadde atunulira bino ebibakolwa singa ne mu kampeyini yazivaamu singa yazivaamu naga bannange tugenda kufa naye tatunuulidde ebyo kubanga akimanyi mwagenda okuteekawo eŋŋombo ya nseegula mirambo ng'akimanyi ebyo birina okukolebwa kubanga teri avuganya nsi ne batabimukola kyova olaba tabitya yajja akimanyi nakulinnya ku bunuulo okitegedde n'ogwa walina ate tewabanga kamera singa byabanga bino ebya kamera gy'emipiira ogenda nolaba ku sikwini ogaa agundi wabbi batukubanga engwala ne weevulunga ogera okudda nga baoli ayisizza nga bana nga bali wala kati byebyo Kyagulanyi yajja amanyi struggle gyagendamu erimu kino na kino na kino just kimuluma olw'okuba abaana bayisibwa mu mbeera embi ate naye kinyini omulaba kati essaawa enalinga ow'emyaka ekinaana bamukubye tiyagaasi jjukira enfuufu tiyagaasi basiiba oluusi talidde
kati na oyinza omusanga atulanga Umar Mwanje obako naye nga ate pulezidenti mulamba Umar Mwanje akyaliyo simanyi Umar Mwanje wamufuukira ettabbu anyumira omanyi waliwo omwana ebiseera ebisinga ne bwe biba birooto mulimu bye tuloota olw'ebirowoozo olw'ebirowoozo noba ne girlfriend nga wamulukwanye kati n'oloota nga mulimu enna kati waliwo ebirooto ebijja kati omuntu w'omwagala ennyo munange oyogedde ensonga y'ebirooto nzaba omuntu ajja nagamba nalose ekintu kino bannange nolaba nga yeraliikiridde nnyo naye nga bw'omubuuza ekintu kyo wakirowoozaako okwemisano bannaku nga bbiri emabega naye ng'oluusi ye nga tamanyi nti ekintu kye yakirooserwa kuba yakirowoozaako oba fe abavvuunula ebirooto kiri bwe kiti nze bw'ojja n'ombuulira ekirooto kyo mulimu ekirooto kyendaba neŋŋamba ekyo si kyabajjajja kyavudde mu ndowooza zo ng'omulya mmere okitegedde bangi baloota ebintu olw'okuba kyabadde alowooza essaawa eyo alowooza ku linnya nnyonyi n'aloota ng'ali Bungereza alowooza girlfriend n'aloota nga bali mu sex kakati ebintu ebyo bingi bibaawo era ffe tuvunula ebirooto okusinza okinnyonnyodde otya kyatambula ekitya nze n'empimamu ne ŋŋamba kino kitegeeza kino wano luba wayabadde akubanja waliwo ssente wano ento zaadde zikugoba oba abasirikale nemaya bakusindikira amayembe kakati ate wano okuloota ng'oli mu sex ng'ate tewasuze na mukazi ebiseera ebisinga bw'okiroota bw'oba neddiruza ssente zifa nemmanyi oluusi kalalu yakutawaanya oluusi waliwo abakukuttemu kati bingi neŋŋamba nti bw'oloota ennyo ebinnya oloota nnyo abafu nemmanya nti awo kabaka bulamu olina kugenda okubikka ngaokozesa emikolo gya kabaka akutte waliwo olwobeera n'ekintu kyonoonya ng'olaba kibuze tokiraba naye ng'obadde nakyo obadde nakyo ebintu bwe bityo naye nga mulimu ebirooto ebijja olw'endowooza naye nga bwe tuddayo wali eri ddala kubanga era nga bwe tugambye wano nti omukulembeze ganda n'atuwa oda naga kinoonya kibere bwe kiti naye nolaba nga kisigadde kiringa bwe kirina ogamba bannange ddala omusajja story bannayuganda bagenda kukola ekibi kimu era nkibagamba ne gye nnyimbira bwe muba munaakyusa eggwanga bw'oba onaagoba taata ku kyalo n'abaana basengule bonna lumu taata musezi mulogo n'omufu mu nju ate mugoba taata abaana bazimba kuba neiba abadde alya naani kika kyani batate taata mukuba emigo musengule n'akayumba kamenye genda wali ne neiba omwana we mutwaliremu wewabaawo n'ali ekibuye mu muno ne mugaguli temujja kutulyanga muti kakati ne bana aba gavumenti we bali bannayuganda bwe muba mulonda akalulu temutunuulira Museveni yekka kuba bwe munajjako Museveni ne muleka bano abaluvu mu bifo ng'ebbo ne mubawamba gendeyo era mugenda kusigala mu nnaku y'emu bwe tuba baakuyiwa kakiiko akakulembera eggwanga tuviire ddala ku kiyamaani w'ekyalo akakiiko kaliko abantu 9 ate kiyamaani otunda ettaka lyo babulooka n'obawa ssente nojja n'okwata ssente ate n'oziwa kiyamaani okukuwa sitampu eyeerosi ng'ate guwa mulonda okubeererawo otegedde bulungi kitegeeza kiyamaani naye aba alidde aba takuyambye nga munnansi yamuwa akalulu aba naye muli wa nguzi kubanga lwaki sitampu agitunda yajja kukola ki ng'ate omusaala afuna ogwa gavumenti kitegeeza abantu 9 abali kakiiko keerosi be mutandikirako ne mubakyusa ne mudda ku kansala ne mudda kwani mpaka ku MP olwo ne mulyoka mwambuka waggulu mukyuse abantu bonna be mulaba nga babadde mu bifo ebyo nga tebabayambye oyo gwe mulaba ne mugaa nti gundi ono abadde wankizo simulwana mumuleke eyo agende mu maaso naye bwe mutaakyuse kuva wansi ne munaakyusa entebe y'eggwanga mujja kuba mwozezza ne mwanika mu ttaka kuba Kyagulanyi tagenda kukola yekka ffe tulina okukyusa akakiiko okuva ku bantu ba wansi bagenda okukola nabo paka mu ntebe ye okitegedde bulungi awo eggwanga lijja kukyuka naye abantu baluvu nnyo abantu baluvu era nze mbagamba nze bwe mba nyiigira gavumenti nyiigira okuva ku bantu bonna beekola nabo bonna bakola nabo bonna lufaaya mbanyiigira
manyigira siganye mulimu mikwano gyaffe basojja bo mikwano gyaffe omusanga ku bbala alaga mwana ndugga mwana tetumanyi oba ensenene akyuka kubanga naye anyigirizibwa abeera ku kkuba n'abasirikale nabo abamu baagala ensi okulaba ng'ensi ekyuseeko ate kikugasa ki okubanga omaze emyaka 3 mu magye naye nga tofunangayo ddaala oli kulimu banno babakuza tebagenze na mu nsiko gwoli eri olwana kitegeeza nabo balina bye baloota okuba naye tebituukirira musaala mutono basula bubi ate n'ebitiibwa tebabibongedde omuntu abeeraawo eddala lisookerwako balitaani abeera saagenti nabeera ku bwa saagenti n'abeeraawo kopolo n'abeerawo kopolo myaka 3 ali kuba kopolo abamu tubasanga yawummulira kulya kopolo yagaana ali kopolo abalala nali kadoogo nawulira mbaba bawummula bamuwayawo amabaati oba 5 ba 10 kati bagakuwe nga tebakuwa poloti oba ogera gakola ki kiringa kumpa ssubi nsereke essabo nga tewampa wenzimba ssabo kalibangeiteekawo so tusaba wena bannayuganda ennaku ziweddeyo mujje nga muleesa akalulu mu bokisi ya Kyagulanyi naye mujje nga mwetegesi buli woosanga ekifaananyi kyonna nga kiriko kkala eri todda ku ebyo mbono mwana wa gundi tanandaba atya kyusa bwe tuba tusaze okukyusa tukyusize eddala kuva wansi kubanga omusajja waaba agaye temukuba mmwe ne mukuba kitegeeza aba alabye nti ekituufu kyakola si kirungi ate mmwe ne musigala nga mutulugunya abantu kati nyina nange kyeneebuuza poliisi tekwatagana na gavumenti tebakolagana owaayi kinama nange okutegeera awantu awo waliwo akabuuzo awo poliisi yawana ani agisasula ani agiwa ebyambalo ani agiwa emmotoka ani agiwa piki ani agisaponsalinga ayinza okuba nga si gavumenti yawano nga byebweru omanyi omuntu bw'abanga mukazi wo naye nga siggwa omuwa ekyokulya nga nemmere ewaka siggwa agigula ekituufu tosobola mulagira ati yalo buli naabwalaga kati gwonnagiranga guŋŋamba ngaani kuba tolina kyoteeka ku mmeeza naye kati nze ndeesa akameeza nezoyambadde nze nzigula oyinza okunyooma nga n'akaviiri ogera kasaba nze kati kitegeeza gavumenti ya wano eringa omusajja ali mu maka nga talina kyakola mu nju ye kyovula poliisi ebanyooma kitegeeza poliisi erina abagiyamba balala abagiteekamu ssente ekole ebikolobero bino ku gavumenti ate ne gavumenti neetakimanya nti erina abayekera mu nju naye kati ye batekiraba nti bano bye bakola bitukyayisa kwefuula nampulira zibi omanyi akanyomonyoomo omusajja bwakukuba oluyi anogawa kati lunzigyeko ki weerabira nti azzaako ŋŋumi kebayita akanyomonyoomo nomanya nti omusajja kyabaddeko era nze nyina omuzeze bweŋŋamba nja kukuba tonnakimala mukamu era bwe nkukuba n'otagwa nga nzizaako mmanya gwe wansinze waliwo akantu akansesanga edda kali ku tv ya pasita Igeeyo omugenzi omukama mumuzi mirembe bakalaganga nnyo nga muli gatandika wano kati omusirikale yagamba omusajja omuvubuka kati bamugamba ekintu natawuliriza n'amunyooma omusirikale kyava kuba omuvubuka oluyi ovubuka n'agamba afande mukambwe wakalabanga ako yategeera leetiiti mukambwe amanyi neyiga yalina obuvuyo yayagalanga nnyo ebyeffujje yiga yali wafujje mwana afande mukambwe kakati yali amanyi mu abanyumyamu kumbe omusajja yanyiiza edda naye nga uganda era Kyagulanyi mukama waba muwadde omukisa bingi byalina okwegendereza abaleetedde Museveni obuzibu ensi okumukyawa ate alya nabo ku ssuwaani emu ali nabo ku lusegere era be bayita ababwa buzibe omanyi nze ntambula n'abantu wano naye mbalevolinga ne ŋŋamba kati ono maneja ono anjagala naye ono anoonyako kyenina era ne bapromota ba Uganda nze wano bonkubira essimu nti ganjala kunnyimbira mulimu gwe mmanyi nti oyo seetaaga namugamba nti ojja kumpa zino nga ntimba nja kujja ne mubaamu gwe mmala okulayiza nga mmala nakukola ndagaano ne mugaa ne ku ssaawa bweziti bwe sirinnya ŋŋenda nga bo tebatwagala just batwagalako olwogera muyimbira
era bebo bosanga nga lwakuwadde lwakukuze miliyoni 2 bw'ojja sente ne zimubula osanga ze n'emitwalo 2 munnange biganye naye nga munda olabamu abantu 1000 oluusi n'akubula nako naye ate gwe bwakugula miliyoni 2 n'akuwako emitwalo 5 bw'olemererwa n'otajja akeera ku poliisi kuteka mawulire kulalaasa miliyoni 10 yanzibye naye nga wano mu kuteesa ye bwe bimusala eyanoonye miliyoni 2 akuleetera 2 oluusi n'akubula nako n'ogenda n'otamuteeka mu mawulire senga naffe tubalabisa senga ne gye mutegeka ebivulu babakoowa kati abantu abo ffe ne gavumenti erina okuba nga tugenda tulevulinga nogagundi ono wadde ndi naye kijja mugoba naye oyo sikyaliwa nga noonyako kyakulya ono anjagala ono tanjagala ono ayagala kuyisizaawo bibya noonyako connection bonna tuba nabo kale waliwo ekintu kyemalinya twogereko waliwo omusajja bamuyita meja sawa ziri mu 10 n'obudde bwekyemisana bwayiseeko dda nyingidde wano nvudde embaale manye budaka bugiri tuuse wano oba saawa 12 11 ez'okumakya kati mbale mmanyi bwakaki enkuba sawa zino ziri 10:22 n'obudde bwekyemisana bwayiseeko dda kati olunaku lumpiseeko nyina kulya kyaggulu kati kiba kyaggulu oba ekyekawungeezi kakati waliwo omusajja bamuyita Meja Emma Kuteesa Meja Emma Kuteesa ono y'omu ku abo abali mu bavubuka ba ghetto kubeera nga simanyi babakola mundozi omulimu okubagazisa gavumenti kibiina kyenaaliemu n'ebifaanako bwe bityo ne Meja Emma Kuteesa ono babadde baali mu lukiiko n'abavubuka ba ghetto omuvubuka omu nakola statement n'agamba nti mmwe gwe tunaasanga n'ebbendera tugenda kumukuba kati Meja Emma Kuteesa naye n'aba ku muzindalo mu lukiiko lwe lumu n'agamba nti mbalabula gwe banaasanga n'ebbendera mu maduuka gammwe abazitunda n'abazitimbatimba amaduuka gammwe bagenda kugabba bwatyo Meja Emma Kuteesa nga bw'ayogera ebyogero bwe bityo kati ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nazzayo omuliro n'agamba nti abo abayaye bwe baba balumba amaduuka gammwe mubakube mwegatte bw'olaba nga balumbye munno namwe muveeyo mubakube kubanga baba bagala kubatta n'ebirala n'okubabba tulaga wa andi kati Meja Emma kati kyeyajja okukola ate akyonoonye omanyi ekibi kyogerwako embizi simva bw'ojja n'ogamba nti nzize kuyamba togenda wala toyogera ku mbizi ddayo mu bayibuli otegeere nti n'abagirya mu nsobi kwekaza omanyi abalokole beekaza balinga bwogamba nti omukalukalu tajja buseera Yesu agambye nagigubiramu emyoyo emibi ate gwowoza Yesu yagitukuza n'omusayi ku musalaba zaaliwo gwatonnya tewali mbizi yagitukuza bagamba nti yagitukuza n'omusayi ku musalaba kakati Meja Emma yajja okulaga abantu nti abageto pulezidenti abajjukidde kakati bw'aba yayogedde ekyo abageto mutegeere nti ate bajja kubakozesa kuyita mu kalulu kano muleme kugenda eri mu nkyukakyuka ne bwe kanaggwa muba temuli bakyali baabo obakyali buba buweddewo kuba kitegeeza mmwe abageto mwe be bagenda okusindika mu ababendera okitegedde bulungi mwe be bagenda okukozesa okukuba abakutte bendera naye ne weerabira nti gwokuba akaluwe kanaggwa ate gojja osaba obuyambi kuba eri omanyi waliwo abatamanyi bikindi bw'olumuyita okulya ng'asembera omuntu yenna akugamba nti nzize ndikyaliwo naye nga bw'ava wooli toyina busobozi bukwata simu nomugamba waayo gyeno ninamu obuzibu buti ng'olina kuyitira mu bantu nga 10 omutuukako manya oyo aba yakwejjako bwejja yaleka akuwunyise n'agenda okitegedde oba ofuuse ng'omuntu gwe bayita kasibante nga talina muguwa waka wadde ogw'embuzi kati abantu bategeere nti gyeno kye yayogedde ke kabonero akamala okutegeeza bakyali baffe bonna abageto nti eno ebadde mission etuuse ku ssaawa esembayo kuba bw'oŋŋamba bendera yaffe yaggwanga tulina betulaba bazitadde ku mmotoka bangi omuntu akkiriza mu mawofiisi mweziri okitegedde bulungi nange kennyini wentuula nga ndagula jjajjange weeri ng'akabonero k'eggwanga ebeerawo ku bbali wali oŋŋamba nti ngitaddewo mu bukyamu mu nju eyange bw'ebeera nga nze nagiteekawo nti ku mmeezi oba wali
wali mu maaso ku dressing mirror yange ne ngiteekawo kitegeeza njagala ensi yange gwe lwaki oba onkugira okugiteekawo bwandigambye nti bwensanga eyeesanguza bendera ofudde naye kubanga oba ogityobodde bwensanga agisiimuuza ennyumba okubwa amasasi oba otyobodde akabonero k'eggwanga bwensanga ali mu kujozesa ebintu naye nti ate agikutte agitadde mu nyumba yo mu bizinensi yo kati abantu mubagaana n'okwagala ensi yaabwe tulaba nti statement ze bakola baba bazikoze lwakubulwa bawabuzi kuba kulwa bawabuzi kati ekitawaanya gavumenti ya Museveni kuviira ddala waggulu bayita abawabuzi batemi basubi si bawabuzi kati ate omuwabuzi ayinza okukukkiriza okola ekyo kubanga waliyo omanyi bw'obeeranga n'abantu ku lusegere naddala kino mukirabire ku bayimbi bw'obeera n'omuntu ng'osobola otuuka ku kyalo omuntu najja okuwahaaga genda n'amusukuma eri sooka weebuuze ku kyalo giriddaani nti oli gwe basukuma ono amusukuma anonye musaala ku bonna osinga kwagalaani nti kasitoma wange nti abantu bange bakwate bulungi era ne ku ttiimu gy'olina we watabaawo agamba nti kyokola kikyamu ku muyimbi waffe olwo oba ogenda kugwa oba ogenze obuza abawabuzi kakati ne gavumenti we kubanga abantu bano b'otambula nabo ayinza okuba nga ngamba bano b'otambula nabo bana kuba bawabuzi okulaba ensobi ne bagitereeza nga toyambadde mbi tojja kusaana kusinda ku kivulu kye tugendako eyo kooti jjeko jaketi eyo topi teekako eri enkofiira y'akafenduga yekusaana ku kino ekivvulu luno toyambala byakiyayi yambala essuuti ndugga wano tutuuke emisana okusinza ku odiyensi eno tutuuke tuyimbe nga bukyali kati abantu abo babeerawo lwa mugaso lwakuba bo batuuka ekiseera ne balabanga ffe abaabulwa bwe tuteeka ssere ze tulina nti bazze kulya buli sente nfu ky'okutuwabula naye tuba twabaleeta kutuwabula kubanga teri asobola kukulaakulanya kampani ng'oli wekka olaba abazungu kampani zaabwe ziwangaala lwaki amanya nti ye nannyini kirooto ye founder namba emu kati najja n'ayita abantu n'amanya nti gwe bw'onaabeerawo noono n'abawa emigabo gwe tojja kukkiriza kufiirwa ng'omugabo olina oguwera kakati kubanga kampuni oba ogitwala ng'eyiyo naawe kitundu ku yo kampuni neekula kakati wano waliwo abatandise kampuni n'atuuka eyava ku miliyoni 5 n'afuna obukadde 2 naye n'addayo n'agwa 0 kubanga yalowooza ye manager ye director ye mukozi ye marketing manager byonna n'abyefuga kati ekitumenya mu Uganda ntegeera yaffe nalina TV egi nali nkolako naye nga nanyiniyo ye director ye manager ye programs director yawandiika abakozi kisobola kubeera weeti olaba nze ndi wakadonkamu ennyimba nzirina mpitirivu nene bwe mba naluyiya ne luggwa ngenda ne bamanager mu studio mugamba kino ekigambo nno nakiyimba naye mukiwulira mutya muluwuliremu producer n'agamba teekawo kino oli naga teekawo kino ogera okulaba nga oluyimba olwo wagenze nalwo ate lukyuse nnyo naye okimanyi nti bukyanga tutandika kukolagana nze naawe ebbanga lyo ne mbadde nasikusiikanangako nga tulina abantu booli nabo mu studio anti omutwe ogumu tegusinga mitwe 10 bw'osanganga abantu 10 nga bakkiririza mu muntu omu gwe togezangako kumuwakanya wadde omuvuma sooka weebuuze bali abantu 10 nze omu mbasinga okutegeera wadde abantu beewaana nti bagezi nnyo naye tosobola kusinga mitwe 10 tosobola era nze ngamba nnyo abantu nti waliwo omuntu waliwo omuntu alina amagezi nga tategeera ne wabaawo atalina magezi ng'ategeera nnyo okivvuunula otya waliwo eyasoma ennyo ng'ebitabo abiyina bijjudde mu njuzi diguli naye nga tategeera nga magezi talina yasoma kikwate kyebaita okukuraminga be bano abasiraamu bagenda okwogerako abakuraminga eddiini ne badda ne ku butambi ne batalika vuma ennono naye nga bakuraminga kye basaala tebamanyi kye bakola kati naye baayo ataasoma nnyo nga talina diguli nga ffe abasajja tetuli bamadiguli naye obwongo busaza senga nze nasoma nnyo ndowooza nandibafuukidde ekizibu mu ggwanga kubanga njiya noonyereza nkola lisaaki okimanyi nti mu music wo gw'oyimba nze abantu bempulya nga oluusi waliwo oli abadataddemu oluyimba lwo bali mu kuluwuliriza statement ekolebwa tekolebwa nti oluyimba olwo lunyuma nnyo bannange mbalwasana endugga kati akasajja ako kalina amagezi akasajja ako kayiiya kyebayogeranga kafeero
Yes. Kafeero newe yabanga azze kuvuma mu luyimba yabanga asooka kukusesa. Kati noogera obunzika ng'oluyimba lukuvuma gwe kennyini asoose okuseka n'okulwagala. Yes. Era nga akujja ku kye wali okola okwoza ebintu n'okuvaako n'ojja oluwuliriza kumba azze kuvuma ate ggwe. Otegedde? Bwe yayimba Kampala mu kkooti ate abatunda obutunda mu owino be baasooka okulugula. Ng'era balunyumirwa nnyo. Naye nga yali aloopa bo nti muli bakyafu. Otegedde kati yenze. Yes. Kyova olaba nze abayimbi bange Ssebatta Kafeero nabasudde. Lwaki nti sibaagalako nti baabuukabuukanga wabula enjiiya. Nenjiiya. Era nze sikyayimba nduulu. Nze sijja ku stage ino ngamba nduggabuukabuuka kuki. Era nabe tuyimbira oluusi mbayita bafalani ngamba naye bana nti bategeera bulungi. Lwaki osasudde omutwalo n'ogula akatebe n'ogula bbiyawo n'oyingiza omukazi n'abaana batudde wooli. Yes. Omuyayi oluyingira kusajja emikono giri wano oyimuka n'owanika buuka n'obuuka kati n'akwata fooni n'ateekamu siddi oluyimba n'oluggwako nga gw'oluyimbye. Yayimbako kimu neweemalirayo yimba nange avaawo nga siddi naawe omuwagizi mumuyimbe ye ayiri ku stage bwati. Abamba manyino bagamba gye katambala wuuba kuba engalo. Omuntu omukulu eyazze n'abaana bo taata awo mankulaba ng'omulokole kuba ye ne wamugala tuula mu ttaka tuula siita ebigere siita otegedde. Kati nze awo we nayawukanira ne ngamba siyimba nduulu siyimba byamalala. Njagala kusomesa ggwanga. Nnyimba ekyo ekirigambibwa omwana wange n'omwana wange kyaliwulira gwe ndiba ndesse mu lubuto obanga muwere. Ne bamugamba kitaawo yali musajja. Kiri kakatika ku mwana wange okugamba naye taata bw'aba yali bw'ati lwaki nze nkola bino. Omanyi n'abaana boonooneka nga tufudde olw'okuba ffe tetwali bantu balamu tetwakola ebyo by'amagezi. Naga kati nze taata wangisa yayitambuliranga mu pulego ngamba kyokwambala essuuti. So kola ebyo abaana wadde nti emyoyo tegyenkana naye wabaawo ekikako omwana we okuba nga ajja kuba mutereevu mu mbeera y'ensi olw'okuba gwe wakolanga ki wali muntu akola ebyo ebyamagezi. Okay. Kakati wetogerera essaawa zino Suhaba Kasumba yamaze dda okuba nga ava mu ddiini y'Ekiyisiraamu kubanga Suhaba Kasumba ebbanga lyonna tubali tumanyi nti musajja muyimbi naye ng'atambulira mu nnyimba eza gospel ow'Ekiyisiraamu kubanga ennyimba nzikiriza nti ennyimba ezisinza oba ezogera Katonda. Ne bwe lwa nnono. Ne bwe luba lwa nnono. Amanyi njagala awo tutambule gospel olulimi oluzungu luboonoonye. Ate buli omanyi mbagamba nnyo nti si buli ayogera oluzungu nti ategeera. Oluzungu si magezi lulimi bayiga luyige. Kyova olaba omwana abeera wa nassale ng'ayogera oluzungu n'omuntu owa siniya. Kubanga lulimi taata lwakozesa ewaka ne maama. Osobola okusanga omwana omuto ng'oluzungu atalusinza n'omuntu omukulu ate yasoma. Naye nga nalwogera tagendangako mu ssomero nga n'accent ye owulira omwana ayogera kiri kyennyini. Kitegeeza awo abantu bategeere nammwe abaana abasoma mutegeere nti olulimi si magezi. Language si knowledge. Olulimi si magezi. Oluzungu si kutegeera si buli alwogera nti yasoma. Oluzungu si magezi nti buli alwogera aba ategeera. Wabula lulimi luyigibwa buyigibwa okutuyamba okwogera n'abo abatamanyi Luganda nga bamanyi Luzungu. Oluswayiri tuluyiga okwogera n'abo Abatanzania oba Abawarabu be twagala okukwatagana nabo nga tebamanyi Luganda. Era bannayuganda mweggyemu akanyoomonyomo ke mwetaddemu okwerabisa nti Omuganda bw'ava wano ayagala agenda eri ayogera olulimi Oluwarabu n'Oluzungu mbu bali basobole okubeera bakyaliibe. Naye ng'ate Omuwarabu bw'ajja wano bwe kikukakatikako okuyiga olulimi lwe teyagala Luganda talwogera. Mu Bawarabu tebasomesa Luganda tebasomesa Luzungu. Echina bamanyi lulimi lwabwe. Omuchina bw'ajja wano asigala mu lulimi lwe olw'omunnyindo. Gwe n'okakka okulaba nti omuyiiya ategeere ky'ogamba. Era bo bwe bajja wano tufuna ba interpreter batutegeere ye talina googera kirimi kyaffe kibi. Ate ng'obusobozi obuluyiga babulina. Naye kati ssaawa zino ffe tutunze ensi yaffe tugyonoonye obuwangwa tubusudde mbu tukoppa Abazungu era tubalage nti tuli Bazungu bannaabwe. Naye nga ggwe omuddugavu osobola okufuuka n'Omuzungu. Mbu nze nsobola ofuuka ggwe. Era osigala ggwe.
kyova olaba nkirabire ku bayimbi ne bw'oyimba ennyimba 1000. So kakati wali wembadde nzija ku kya gospel. Gospel Gospel kitegeeza nti naawe ayimba ennyimba za lubaale. bwe nayimba mukama nti kula omugugu. Nze ng'omuyiiya nali ndutuumya oluyombo mu ssaala. Oluyombo mu ssaala. Nti mukama bw'oba wagamba wafa ku lwaffe ate lwaki bakitaffe bafa abaana baffe bafa naffe tufa wafiirira ani? Omanyi kye bayita okufiirira? Kwe kweyimirira mu kkomera bw'oddamu n'obba oli yakweyimirira oba n'obula n'otaddayo kweripooti nga bakwata ono yakweyimirira. Okitegedde bulungi? Bw'obeera ng'omuntu yatufiirira yandibadde tetukyafa. Bwe tuba nga yatwala ebibi byaffe ate kati Katonda aba atuvunaana ki? Twalibadde tetukyatiga nti bajja kwokya omuliro lw'ebibi byo. Omuliro mu ggeyeena kuki? Kubanga ebibi yabitufiirira. Yabitufiirira ate kati aba yeetikka emigugu gyaffe kuki? Tuyina ebizibu bitujjudde ensi tutabwanya tuganye abaana baffe tebasoma muli mu kkanisa mufiira omwenjala muwoza Yesu yatufiirira simanyi yatuyeetikka emigugu yawaayo ebibye byonna yabiwaani nga naye yafa tagenzi talina botiiki talina dduuka talina tagulanga ku ngatto takwanye teyawasa kati yawaayo ebibye byonna biki kyokoleke nammwe abantu kusubira bangi bwe naawe n'obeera omuntu omukulu ne bakugamba Yesu yawaayo ebibye ku lulwo yalina akayadi gye yawaayo n'agamba mugitwale ku lw'abantu just mbu bino bye baatulaga mbu bamukomerera yawaayo omusaayi ssebo bamweyana tebamwokye katereke tebamuwalula mu kutiya bamweyana bamwokye katereke yajjaffe kibuuka omumbaale yalwaniranga mu bbanga bye yakola yali talwana ku lwaffe lwaki ye tetumwogerako kakati gospel bwe nnyimba oluyimba olw'abajjajjaffe nga nnyimbira emyoyo egyo zimalayika nenteekamu ebigambo ebigulumiza Katonda niwe luba lwannono eba gospel. Otegedde bulungi? Kakati abantu bo ennimi ze ezaabalemesa okutegeera beesibye ku bitali byabwe. Kati Swabba Kasumba adde ayimba gospel mu Luwarabu kyokka nga n'omulokole ayimba gospel naye bw'omugamba nti omulokole bw'omugamba Swabba Kasumba ayimba gospel ye ng'awakana. Era omulokole amanyi nti omusiraamu agenda mu ggeyeena n'omusiraamu amanyi nti omulokole agenda mu ki? Mu ggeyeena. Kakati ekituufu omutuufu yaani? Awo we bandibadde balabira bakozeseza amagezi ng'abasajja abakulu n'abakazi abakulu ne bagamba naye ekituufu kyeki nti ye nnono yange mwensibuka. Katonda yankola nga ndi muganda natondebwa kye bayita obuwangwa nti oli wa ggwanga ki wa lulimi ki ova mu kika kyani mu nju yaani mu masiga gani mu lunyiriri ki bwe buwangwa bwo. Kitegeeza olina okusinza Katonda mu lulimi lwo ng'oyitira mu nnono y'abajjajjaabo. Okitegedde bulungi? Era ng'okozesa amavivigo n'eddoboozi okusinza ani ng'era owa ne bamalayika ba Katonda ekitiibwa. Naye bwe tugamba nti bamalayika kyeki bonna abasiraamu n'abakatuliki bakigwa n'abalokole kubanga baakulaminga. Oli bwe yagamba enjo omuzungu bonna baapaala n'ekyo na enjo. Era bw'obuuza omulokole oba omusiraamu ali mu muzikiti kati omusiraamu ali mu muzikiti bw'omubuuza enjo kyekyakuddamu malayika ya Katonda. Naye ng'okimubuuza ye gw'okibuuza muganda mukiga kati gwe genda otobe n'abantu obabuuze nti enjo kize mu lulimi lwo. Ganti enjo kyeki ganti malayika ya Katonda. Mbu malayika kubanga yakwata mbu enjo mu luzungu malayika Luwarabu na Luswayiri kati ate okimubuuza mu lulimi lwo akiddemu mu lwabali kuba tategeera. Naye nze ategeera eyanoonyereza ne mmanya namanya nti enjo luzungu malayika Luwarabu na Luswayiri mu Luganda kibayita emisambwa mu Lutanzania majini mu Lulundi biteega mu Lunyarwanda nyabingi abanyankole kibayita abacwezi. Enjo nkiddemu mu nnimi ez'enjawulo kuba namanya obukadde magezi nga ne mu buto wagayina kuba n'abasiru bakula. Bulungi nnyo. Kaakati we tusanze obuzibu era we waleetedde Swabba Kasumba obuzibu mu baabadde nabo. Naye nze nasanyuse nnyo kubanga ebigambo ebiva mu basiraamu Swabba Kasumba bw'aba nga abadde abiwulira ategedde nti bulijjo ali mu busibe.
ebigambo ebiva mu basiraamu essaawa zino bye bamwogerera omanyi bw'oba bagamba eryokanga neetonnya n'olaba ensiisira bwezenkanya emyoyo bwezenkanya emyoyo kubanga bw'obanga swaba kasumba obadde mu busiraamu ng'oyimba n'okyuka n'otegeera bajjajjaabo nga omusiraamu eyakusiramula si mwana wa kitaawo si mwana wa nnyoko n'eddiini eyagikusomesa si mwana wa kitaawo n'ekitabo ky'osoma tekyawandiikibwa jjajjaawo wabula gw'ogambye sivudde ku katonda naye njagala kumusinza mu lulimi lwentegeera kuba bulijjo nsaala mu Luwarabu lwesimanyi kati njala kusinza nga mpita mu lulimi lwange omuntu asobola okusaala mu Luganda bulungi nnyo naye bo batulaga nti bw'otasaala mu Luwarabu oba tomanyi ddiini kyova olaba osobola okubuuza omusajja omusiraamu ali wali ali mu kusoma kutuba ali wali ataddeko ebyambalo emijolobero n'omubuuza agi kyeki n'akugamba omuntu eyagenda e Mekka kubanga entegeera ye yakuraminga babeera mu mizikiti nga basaba bayogera ebyo bye bakuraminga so si bye bategeera kyekinga nga oli bwanajanaga nti salaamu aleikum naye era oli bwojanga nti naye salaamu aleikum kina kyekitegeeza mu Luganda salaamu aleikum kitegeeza emirembe gibeere gy'oli kati nze lwaki naye ate mu Luganda yes mu Luganda kati emirembe gibeere gy'oli mujjajja w'abaana emirembe gibeere gy'oli Mukama akumpeera emirembe mu nsi naye bw'akyogera bw'ati abala batekituukiridde anakyogera mu Luwarabu mu Luwarabu mbw'alage nti yasoma nnyo kakati bali mu busibe bwe batamanyi bw'ojja n'omugamba assalaamu aleikum haji ayagala amale kulaba oba bakutayirira tolina kirevu ng'olwo toli musiraamu okitegedde bulungi kakati abantu ku 10 abali mu mizikiti ku 10 abali mu mizikiti abasaala kuliko 10 abasobola okutegeera kyenjogera nkiddamu ku 10 abali mu mizikiti kuliko 10 abasobola okutegeera kyenjogera lwaki kuliko 10 nti ku bantu 10 abali mu mizikiti kuliko 10 eryasiramuka nga beesaliddewo nga bo abalala bazaaliddwa buzaalibwa mu ddiini eyo era n'agamba sijja kusinza si bya lubaale kuba kitange ajja kunyiiga musiraamu sijja kwagala musajja mu katoliki kuba kitange ajja kungoba ewaka sijja kuva mu mizikiti kuba kitange ne maama ajati na aji naabanga ali mu muzikiti ku lwakitawe ne nnyina so si ku lulwe ntegedde bulungi kati ffe tukola ebyo ebyaffe kuba twasuka emyaka 18 era ne taata mugamba eyo nsobi okitegedde bulungi kakati lwaki nti nkugambye abantu bangi bakuraminga ekigambo haji buli musiraamu gw'obuuza kitegeeza kyakugamba omuntu eyagenda e Mekka naye nga haji kitegeeza omugenyi nze akugamba emizikiti ekyabagoma Masaka wajjajjange munsirimu emizikiti giri mu luggya haji kitegeeza omugenyi bulungi natandika okusoma eddiini y'Ekiyisiraamu ku Seetayumeya wano ebyo byonna ne tubisoma ewaka ffe twakulemberanga swala otegedde bulungi kyova olaba nsobola okugamba omuntu nti halimu oba omuwalimu kitegeeza omusomesa oba omumanyi kuba omuntu bw'afuuka omumanyi yoyo avaamu okusomesa halimu oba omuwalimu kitegeeza omusomesa oba tumuyite omumanyi otegedde bulungi kakati ate sheehi oba seeka oba sheehi kitegeeza muzeeyi kitiibwa eri mu Bawarabu ne bw'oba oli ku bbukya ya mbisi ne bw'oba oli mu bbaalayo omuntu bw'ajja nga asaanidde okuyita muzeeyi akuyita sheehi oba seeka ffe tukigandawaza seeka okitegedde bulungi kakati bo we bajja wano bamanyi mba omuntu omuyita sheehi alina okubanga eddiini emuli ku mutwe ne bakuza omulevu ng'afiira muyita sheehi nakuza omulevu ne gutwakaala guti okitegedde bulungi n'atema obupale nkubuuza kiki ekitemya abasiraamu empale omanyi mmwe mulina ekibi kirimu mu Uganda temwagala kwogera mazima mutiitiira abasiraamu teboogerwako bw'aleeta ejjambiya gwe togiinewo teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduga gwe tolina mikono ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mbu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta batutte naffe tufiirire ensi yaffe ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe kati ne mu nnono tujja kufiirira ennono yaffe
nti twagala muntu munnaddiini kumanyira buwangwa bwaffe okitegedde bulungi omuntu yenna eyatema empale tegeera nti ffe bye tukoppa eyatema empale y'obuyisiraamu alinga ono eyaleeta balansi balansi si sitayiro ya nyambala balansi y'abaana abali b'ebisiyaga si kasitayiro nti kasitayiro kajje nga uga nti mubeere n'amagezi muleke omuntu takula myaka akula birowoozo muleke kukula muwawa mutegeere omuntu okusiba balansi teba sitayiro ya nyambala bali abantu be basiyaga bakuyita kwepadinga ebintu ebigoye bipampapampa kati asiba empale nga tesobola kutuuka eno kuba bwagituusa kipampa kijja kweraga kyava agisiba neerebera bambala nnyo ebipale ebyo ebinene kati kibeera muli bwekiti mukupale gwe ng'atambula kakati ffe ne tujja tugiyita ennyambala era osanga omuvubuka ali wano ku siteegi agapale gagwa mbuno bamuyita omuyaaye naye nga fala ye nalowooza nti bwana ayambala agantu ago bagenda muyita muyaaye kakati be basiraamu abawarabu bwe baalinga mu malungu abasiraamu abo ewaabwe mu bawarabu balina amalungu galimu enfuufu mpitirivu kati oli bwe yayambalanga empale ye bwekweyo eno wansi ajja kugendamu ettaka kyava agitemako n'ebeera nnyimpi atambule ng'ayanguwa ettaka lino lireme kumutega mu mpale okitegere bulungi abakyala bano abambala zijaabu bayesibanga kuno lwa nfuufu obutagenda mu maaso ereme bagenda mu maaso otegedde bulungi kati osanga omwana ali wano yeekapise kuba yakwata kikwate alinga koni yeekapise ali omwo alimu otegedde bulungi osanga omusajja ng'atemye empale erino mu maviivi ffe mpozi ffe kye baatuyambako omuntu bwe yansiba ebyo ebitambala byabwe olaba kafeesi naye gwe mubikkulu olaba amasiga mu mutwe nga mubi naye nga wano obwedde olaba ajati akalungi bye baatuyambako bakweka obubi bwabwe naye ng'ebintu byali byabigendererwa kati ffe ne tukulaminga okitegedde ne bajja batandika bintu bingi nnyo bye bakopye kyova olaba nti nkugambye kiri kitiibwa sheekhi oba seeka kiba kitiibwa omumanyi gwe twandiise halimu oba omuwalimu okitegedde bulungi kakati ebintu bingi bye tugenda okujja nga tubasomesa haji kitegeeza mugenyi haji ati aba mugenyi mukyala kakati bw'ogenda eri mu bawarabu olw'okuba gwe babadde tebakuyita haji tomanyi nakyo kitegeeza gwe olutuuka emekka ogenza okukola hijja ng'omuwarabu agamba ali haji assalaamu aleikum ti omugenyi omusajja emirembe gibe gy'oli wano olulinnya ennyonyi n'odda wano omusanga mu maka ge nze agijja miru n'omubuuza oli mugenyi ewuwo mu makaago haji mu makaaga ate omugenyi mu makage oluva emekka olw'okuba eri babadde bamuyita haji ye amanyi nti ke yatuuseyo ne bamuyita haji kiwedde ng'akomawo wano nga bakuba eŋŋoma munnange nga baganze agijja miru kumbe ewuwo tokyali mugenyi byakomye eri mekka era kati gwavudde ewuwo nojja wano okungijjako interview oli haji oli mugenyi wange kubanga nzize nkyadde bukyazi haji ati mugenyi mukyala kati ennimi zibabonyabonya tebamanyi luwarabu ate bakulaminga kyakutte kyasomesa abalala kyakopye eri kyasomesa abalala mukole risaaki mu bye musoma katonda si bitabo katonda si ddiini eddiini kampuni ezitukwasa empisa tutye katonda nga bwe zikola ssente mulekerawo okumanyira obuwangwa n'ennono ani akuyakalanyiza ennyo ng'oli mukambwe kali awo mbazi kawanvu ye ati ziringa za abitex naye akasajja kali kayukidde ebintu ne binyiiza waliwo n'omulala gwe nalabye akutta ebintu by'abalongo alabika yamaze nakubisiba omanyi bagezi basawo abasiraamu be basinga okutunda eddagala ly'ekinnansi balina bubulanki be basinga wano okuba ne bubulanki bw'eddagala lya habo gene nakifuma bajjudde gene mukono basiraamu naye be bavumirira ennono oli aggyeyo ebintu by'abalongo ali wali agamba bino bagenda ne bakwata obuwuka ku nsozi ne babusiba n'otunuulira falangaazi tategeera nakyakola ali mu kamera anafuya tiktok etuyambye nnyo okuvumbula abanaku ku mikutu gino ali mu kamera anafuya musajja mukulu alina abaana abazadde eyandigambye omwana nti bw'ozaala fugika omwana eyandigambye omwana nti bw'ogenda mu nsonga tokola kino eyandigambye omwana nti kolaki bwoza emikono emabega tewubuuka masaŋŋanzira ali mu kusiriwalira ku tiktok omuntu omukulu aggyeyo ebintu by'abajjajja abyanise naye nga byaggyeyo oluusi babituma nammwe abasaala
kubanga ye akola zembo mukulu abituma ggwe oleete ebibyo asobole okukuumira mu butamanya naye nga yeewo akeera kuwongerera tujja kujjayo kamera tutaliko bakwata mu busajja mmwe ku butambi kubanga yagenze najja ebintu ebyo n'abyandika ku mikutu naye ng'omuntu alina amagezi ekyokuba nti ŋŋenda kukusomesa ennyambala y'empale nnyina kuleeta nnika z'enkadde ekyokuba nti ŋŋenda kukulaga nti ennika eno erimu obubi kati kankubuuze abasiraamu bennyini abagamba nti batuukirivu bwe baba balina amagezi ki ekibaguza nnika enkadde ez'emivumba nandawoye tebazigula mu kibuga bazigula balina ekyuma ekikola ezaabwe lwaki bazigula ng'eri nnyambalemu bwe baba bategeera nnyo abasiraamu mutegeere kino si mwenna nti muli bakyamu naye abo abakyamu abatandise okukozesa emikutu gya intaneti okwefuula abamanyi b'eddiini bagenda kwonoona eddiini ffe eddiini tugiwa ekitiibwa lwaki bakitaffe baatukuliza mu ddiini nti eddiini ekwasisa empisa omwana naakula nga amanye ennyambala omwana naakula nga si malaaya ku sitwiti omwana naakula nga awa Katonda ekitiibwa so si kubeerawo kukukyayisa nnono eddiini teyajja kukyankalanya nnono ne mu bayibuli egamba nti yesu teyajja kuzikiriza yajja kukola nnongoosereza teyajja kumalawo bya buwangwa na nnono yajja kujjawo abo ababikozesa obubi nti ennono teriiwo kutta teriiwo kuloga kusiraanya ennono eriwo okuvumula n'okusinza Katonda ng'oyita mu nnono yo okitegedde kakati abo abasiraamu tebamanyi kye bakola naye olw'obusiru olw'okuba banoonya views bategedde tiktok zisasula banoonya ebyokwogera ne bibula ne badda mu kuvumirira ennono kyokka ekinnuma obusanga bukuutaagalevu wansi agunde maaso moogi bukuutaagalevu ku ttaka awagunde kinga ennono mugyono era abaganda mumanyi nti obwo obusajja buyeekera buganda obwo abasiraamu mutandise okuyeekera buganda mmwe kiki ekikukuusa omulevu wansi mbw agunde ng'ate ovunuma obuwangwa n'ennono kabaka akulembera ki nga ne paapa ye pulezidenti wa Vatican ye kabaka akulembera ki si nnono ate nga ye paapa w'abakatuliki kitegeeza akulembera enzikiriza n'akulembera obuwangwa n'ennono n'akola ki n'akulembera eggwanga mubeere bagezi bali be mukoppa bagezi tebasuula nnono yaabwe paapa bwe yafa baakuma ebyoto ennaku 9 okitegedde bulungi n'empeta ne bagimenya eyoono ekiraga nti ono abadde wa mutima gwagenda otuula mu ntebe bw'oba wafumbe jangu na nnono yajjajjaawo jangu na maanyi go so toyambala mpeta yoono kuba ye wa mutima mutegeere mukoppe nze nazimbye embuga yange Masaka naye ne bwenvaawo essaawa zino nyinza okuba nga omwana wange si yagenda okutuula mu nkeeto yange nga mulala yagenda okugisikira nja kuba n'omusiko ow'omusaayi n'ow'ennono ow'ennono ayinza okuba wa muganda wange naye yenna gwe balituuza mu ntebe yange ajja kumala kusamizibwa so si kutuula butuuzi byatamanyi kyova olaba ne Museveni katugeze naye nabo aba gavumenti ekibalwanyisa okubanga tebava mu ntebe agamba bwenvaawo abaana bange ajja atuule wala naye era yamusoosa mu magye tojja kutuula nga tomanyi okitegedde tusaba busa mpozi ziyeme kutuukira naye nga byebyo obadde mukambwe leero obadde munyeevumuko kale kaakati leero ebituleese bintu olina ka sipure olina perfume n'ebizigo okubiraga wano si kyekikulu ekikulu kujja mu mbuga oli n'akanono oba mu ttundiro wonna we tuba tubalagiridde oba nonkubira essimu nonga neetaaga ebizigo ebyo ne perfume nembikuleetera n'obikozesa n'olaba kubanga okwogera ennyo si kikulu naye ebikolwa kyekikulu n'omugaso gw'ebyo ekyoba era olwaleero ku busungu bwenna saagala nkudda mu ebyo kansooke njozeeyoze Swaba Kasumba omusiraamu omu nina ka vidiyo era bw'oba osobola okukateekayo musiraamu omu musajja mukulu atuludde omulaba nga be bandibadde babuulira abaana naye yavuddeyo n'agamba gwe Swaba Kasumba ebiyimba byo bulijjo bya swaitaani n'agamba Swaba Kasumba bukyakola kivulu tafunanga n'abantu byonna byamusala kitegeeza bulijjo tebakwagala nga bakutadde wali ng'enfuuzi kubanga senga baali bakwagala nze bwe nakola kalenda tudde ku nno n'abantu bajjula nagamba nage bwe yakola abantu baakola ki bwe tukola ebivulu batuwagira kubanga batwagala
kati gwe abasiraamu bagambye ndi bulijjo ebivvulu bikusala nga ekituufu ne ku 10 boofuna kuliko 7 abatali basiraamu kitegeeza bulijjo weerimbisa ewatali wammwe nga tebakwagala bakulinda kukukozesa ku mikolo n'okuba ettaalimba omugole n'akumba ne babawoowa okitegedde bulungi kitegeeza meseji ezo ziwulirize Swaba Kasumba ze bayogedde babadde tebakwagala omuntu n'agamba n'ebiyimba byo tebinyuma mulijjo mudigida byakimbwa mmwe ebitanyuma muleke kubeera bannanfuusi mwanyiize ng'omwana abakubye omupiira mwanyiize oba abadde talina mugaso mwanyigidde kimwaligaye tuwonya embwa eyo tubadde tugiriisa kitegeeza abadde wa mugaso gye muli mulekeraawo okumanyira abantu ate mbalagula waliwo seeko omu ali ku TikTok kuno musajja wa buvunaanyizibwa takyaweza myezi 5 nga tazze ku nnono mujja kukirabako mubalinde tugera bikuma ebyoto mukome weeka n'ekisembayo we muba mwagala okukyawa obuwangwa n'ennono sooka wejjeko erinnya ly'ekika oli eri ozunga mutebe by'ennono tetubyagala ate owoza neddira mutima nze kakeeto muli bafala mubyejjireko ddala mwetuumaga abawarabu mulekerawo okumanyira ensi yammwe kyova olaba ensi ebalemye okukyusa waliwo kaseekaawo kasajja kenaalemu naye kali kuno ensi eno mutufuze bubi abeera okwo n'awolokosa naye nga be bali mu gavumenti bali eyo balya ssente mulekeraawo era ne gavumenti bannange oba yabaaki musajja bweweefuula eno oba bubambumbega ne kajja ku mikutu mu mizikiti ne katandika ensi bwetyo muli bamulaba kaki naye ng'eri ga gavumenti tujja balabisa mmwe busajja mmwe mulya mu nsulu baleka tumalirize sho Hassan Nduga era abadde mukambwe nnyo wanyiize nnyo leero musajja abantu bakutabudde era kati ngenda kukola research buli ttundiro lya ddagala lya kinnansi eririmu omusiraamu ndikwate vidiyo njabateekako bambega mmwe mutumanyira nabusa bwe tubamanyi tumanyi abasiraamu abalina amasaba kati ku mbuga obeerayo ddi nakati gy'osanze endaga era kati saawa zino bwe tumala okulonda nja kuba kati by the way era njagala kuwaba eri abantu ndwawo kufuna obeera ku mbuga kuba nammwe tebagala kutambula waŋŋamba ojja kumpita nga teri wala nga waliyo ekirungi abantu bavaana Tanzania waŋŋamba ojja kumpita oli mu nteekateeka za kubaako n'emikolo gy'okola ojja kumpita nvaako nyinza ova ku mmini nga jjajja ntumye mu lutabaalo nyinza ova ku mmini nga tono omulwadde alina mukumisa byoto engeri gyenkyali nti embuga empya abatabaazi batono ate n'abaana abamu abajja mu mbuga zisobola muga nti kumisa omulwadde ekyoto nga nkyamutendeka sooka omanye kyokozesa omulwadde ajja asaba afune walimu kubeerawo nsobi kyovola beerumu mbyekolera lwadde najja ne mutwala ku kyoto ne musabisa ne mmala ne munaaza ekyogo mbadde nyina nekendesa eyo nakano katuufu nnyo bannaddiini mukagoberere nammwe abantu abasaba mugoberere ebintu bino omusiraamu kyayita okusiramuka omulokole kyayita okulokoka nkiddamu mulekeraawo ennimi obbabuza okusiramuka kitegeeza kulokoka amakulu gaabyo nti kuleka ekibi okola ebirungi walokoka ebibi nodda mu birungi kyetuyita okusamira kitegeeza kusiramuka kambalabula olwaleero bambadde mukuba obuwangwa n'ennono nga temutegeera nnimi muli bafala kyemuyita obusamize kitegeeza kusiramuka okusamira amakulu gaakyo nti wassa emize emibi nodda mu kirungi kyetuyita okusiramuka oba okulokoka muleke kuba bafala mudde mu nnimi zammwe okukansira ku miryango omuntu bw'ajja mu mbuga tukwata eddagala tukwata emiramula ne tukuyisaako eddagala emabega ne mu maaso nti oba obuusa amasaŋŋanzira wasuze mu loogi biki asuze weegatta ffe ne tukukansira ogenda otuuka mu bintu by'abajjajja ng'oli mutukuvu bw'oba oli mukazi ne tukubuuza oli wa musoke oli mu paalamenti bw'ogamba ye ne tukuwa olweza n'ebbomba okulukusiba ne tukunaaza gwe n'otuula munda naye ng'ebintu bya jjajja tokkirizibwa bikwatako kibanga omukazi agenze mu muzikiti nga talina kukwata ku Kulaani wabula ng'alina okubeera wasinze kakati bwe tukukansira omusiraamu kyayita okufuna wuzu olwaleero kambabuusa abasiraamu bakwesa ebyama naye ngenda bajjirayo bwino kuba Kulaani tugimanyi okukansira mwatankudde nno abasiraamu kwe kufuna wuzu n'agenda emmanju n'atabwaza najja n'atakwata obuzimu nga neyeyisaako ffe tubasingako kimu nti ffe tukwata miramula tukuyisaako naye nga kwe kufuna wuzu oyingire ng'otukuziddwa
kyetusinga abalokole nti neyalinnye mu buseeya akava mu loogi Ayingira buyingizi. musangawulira enjiri yesu mulungi n'abuuka ebifo ebitukuvu mu biwa ekitiibwa era wano eddiini esinga okuwa katonda ekitiibwa ya buwangwa na nnono toyingira nangatto n'ennaku ezo waliwo abasirikale abazze bambuuza lwaki oli wano ne mbabuuza mwe mwagulawo batandise ssebo okummanyiira ku mbuga ne mugamba wombuuza otya yingira okebere ebiriyo nyingira n'engatto ne mugamba bw'otazijjaamu nkuwa wiiki 3 nga bakugobye wookolera otegere nti ndi musajja osekete bulungi era yazijjamu n'ayingira ekituufu abasirikale b'e Masaka kyabakuzaawo n'abagadde ennyo basooka le battisaamu naye bawa respect ebintu by'abantu yazze n'ajjamu engatto ze n'ayingira n'atambuza ebintu bye n'alambula n'amanya nti jjajja talina buzibu n'agamba tewali buzibu ne baddayo okitegedde bulungi kubanga lwaki ne bw'aba pulezidenti bw'ajja mu maka go tajja kujja na bigatto byayingire buyingizi pulezidenti w'amaka gwe oli mugenyi jjamu goberera amateeka gaage naye gwaffe toyingira nangatto toyingira nga tebakkansidde toyingira nga tolina kanzu oba ekikooyi onokuba nabyo olina okuba ng'okyambadde ne bw'oba mu ngoye zo okitegedde bulungi ekirala omukazi tumubuuliza wali ne tumulaga akabonero akalaga nti gwe oli wa musoke olina kutambulira mu bwannabuzaana eri paka bwonaawona otegedde bulungi mu mbuga tusooka kusomesa titebawandula mu mbuga funa akacupa otegedde bulungi bw'oba oyagala kagende bweru w'olubiri ate weesuuleko akabanga si wano ku kikomera kwegamba okuwa ennono ekitiibwa kwe kuwa katonda ekitiibwa naye gwe omuntu ava mu loogi n'ayambala n'ayingira katuuti omusanga be bazinyi mukama wange enywerera anywerere ki ng'oli mukyafu abasiraamu abo bali ku nnono lwakwewussa bo tebamanyi nti nnono obuyisiraamu butambulira ku nnono kyova olaba omuntu bw'afa ennaku 4 bwe ziggwako omuntu wakutukira ensingo bo we bakolera edduwa bajjajjaffe we baayabizanga olumbe okufulumya olumbe akabonero akafulumya olumbe ennaku 40 kakati ffe olw'okuba abantu bavudde ku nnono bamala emyaka 3 basonda disiko na mmere naye ng'olumbe lwa nnaku ameka kati abasiraamu bali ku nnono bwe baba tebali ku nnono bwe tujja okusabira abafu nga balomba edduwa lwaki bateekawo obubaati ne basaako omuliro ne bakuma akabaani lwaki tebakwata bukwasi kulaani zaabwe Hassan katumaliriza sho bannange byebyo ebyolwaleero kubadde kusomesa lwonadda ngenda teekako n'entalabusi kuba nakyo kyambalo entalabusi si ddiini kyambalo ekiraga nti ngenda ndi mutukuvu eri katonda so si eddiini tujja kutandikira awo omulundi oguddako nze Geoffrey Mayanja mbale ne bamweyana Hassan Ndugga mukize tubalekerere wano sebo sibula batulaba duli mukambwe abantu njagala nga 15 genda okulonda naye mbakuutidde bwemba munakyusa gavumenti mutandikire ku ero si wansi mukyusa akakiiko konna mpaka waggulu toloba ebyo batisatisa kimanya temukuuma kalulu gwe kalonde beera wali ng'okenga okitegedde bulungi ekirala temuva ku nnono yammwe omuntu takulimbanga nti va ku nnono omuwarabu tava ku nnono ebyo bye musaala musinza nnono y'abawarabu bye musaba by'abamerika abalokole abakatuliki by'abalooma mulekeraawo okumanyira obuwangwa n'ennono awangale maaso moogi awangale ayibaffe